respondents, if they have any response, it should be filed by the 24th of October. Then in the event we have any response to their response, that is a rejoinder, we are supposed to file it by the 6th of November. And the matter as such was adjourned to the 11th of November for mention. The mention is to confirm if we have complied with the fresh guidelines. And we are hoping if there's nothing that happens, we shall have complied by the guidelines. So that is what happened in Ward today. Kati ndowooza buli kamu bakamenyemenye tusooke mu luzungu nga musana tegunnayaka nnyo. Mumbuuze ekibuuzo nkiddemu. Tusooke mu luzungu ng'enjala tennaba kujja nnyo. Nze n'obwedda neesunga nti kati kanso Remye okuva lwakubye wano ekigambo nze munneerekereza era n'akuleka wekka yetayimiride naawe You see what is delaying us from submitting to the panel of 3 judges is these procedures which must be followed. The conferencing among others. They consume time, but we believe we shall conclude. By the time which has been allocated to us by court, that is by 11 November, I believe we shall have concluded with filing all those necessary documents, and the file will be forwarded to the panel of 3 judges. Our lawyers will present our case to the panel of 3 judges, and we believe that the 3 judges will overturn the judgment of Justice Namanya. Ndowooza nammwe mulaba kesi yaffe nno mpoomu ate nnungi ddala. Mu kiseera kino ekitulwisiza kiringa bolaba omulwadde omutuukirivu ekiba kimulwisa okugenda mu bwakabaka bwa Katonda kufa. Ffe kikyatulwisa okubanga ensala y'omulamuzi Namanya bagisuula mu kaseera abalamuzi abasatu. Emitendera gino gye tulina okuyitamu okusooka okusaayo empapula zaffe nga twolesa ensonga yaffe gye twogerako butya bweri ennambika yaayo. Ebyo bwe tunaaba tumaze obikola ng'omulamuzi bw'alagidde, tulowooza nti nga 11 Novemba okuggyako entaanya efayiro yaffe ejja kubanga yeeyo esaanidde okugenda mu maaso g'abalamuzi abasatu aba Court of Appeal. Naye abalamuzi abasatu bwe banaabuuliriza ensonga yaffe, mbabuulira mmwe bannayuganda abatulaba, tewajja kubaawo nsonga lwaki ensala y'omulamuzi Namanya tesuulibwa mu kasero. Ekikyatulobedde okubanga tutuuka ku kkula eryo bwe budde buno n'emitendera gino gye tulina okuyitamu. Ekirungi nti tugenze mu fresh cycle eyaka. Basically, I would love to know where your mind is. How is it for you that you are now in an election cycle and you are feeling that? In which language do you want me to answer that question? Both. Now, you see, those are the challenges which come with responsibilities, especially when you are contesting against those who are manipulating all circumstances in their favor, not in favor of the rule of law, not in favor of the will of the people. But as you are aware, this is a struggle. It's a struggle for liberation of Uganda. Therefore, let us dance to that tune, if it is what has been provided. We cannot surrender simply because of this predicament. We shall sail through, I can promise you. We are already back to another election process, but we are battling with this kind of suit. Why?
it's because of those who will never be contented with what they can afford. Nambi could afford to win only those a handful of votes, but she chose to claim what she's not entitled to. That's why we are here. Let us battle it until we conclude the process. Obolaga nti tuzeeyo mu kulonda ate guno omusango gukyaliwo. Ekyo weekiri olw'okubanga tuli mu kulafuubana wakati mu kusoomooza okutagambika. Waliwo abo abatakkiriza nti ddala si beebo abaafuna obuwanguzi. Batwekakaatikako nga bakozesa buli kye baba basobodde. Kagabeera amateeka bagakozesa okusobola okutunyagako obuwanguzi bwaffe. Naye obuvunaanyizibwa n'obukulembeze bijja n'okusoomoozebwa. Leka tuwuge mu mazzi ago, leka tuseeyeeye ku mazzi ago, wadde nga waliyo zigoonya. Bwe libanga ly'ekkubo lye tulina okuyitamu okulaba ng'ensi yaffe egenda ku mulamwa, ogwo gutambulira ku ssemateeka n'enfuga ey'amateeka. Katusigale nga tulwana paka lwe tunagguka. Abo abawanguddwa okutuusa lwe balituuka ne bategeera nti bw'oba owanguddwa tuulako wansi okukakkane nuuna kuvu. Abaalemu okukitegeera be abatuleeta mu kusoomooza kuno kwe tulimu, naye tujja kuwangula. Bannansi abali eyo mbagamba nti buli ali ku luuyi lwe lumu naffe sigala ng'otusabira, ate era mu ngeri y'emu bw'ofuna omukisa ogukola ekyo ekitwala eggwanga ly'omu maaso kikole. Gamba ng'okulonda oyinza okuba nga tojja kuleekaananga nalukoola, naye ng'olina ekyamakulu ky'osobola okukola kikole ku lw'eggwanga lyo. Ate naawe General Museveni kankozesa omukisa guno okukubuulirako nti lowooza nnyo ku nsi yaffe ereme kusigala nga matongo. Lowooza ku bantu bo abafamireyo, lowooza ku banywanyi bo, lowooza ku bannayuganda. Waliwo ekisobola okukolebwa ensi yaffe n'esigala nga nnungi, naawe n'osigala ng'oli mirembe. Kusinga okuzannyazannya buno obukodyokodyo, kuwamba abantu baffe, kuzannya n'amateeka ne mutunyigiriza, tetugenda kussa mukono. Ate nze nkulaba bw'otaafumiitiriza ennyo waalikola ensobi. Kano akalulu akajja kano protest vote yatabbumuuko, ate nkulaba ensobi ozitandikiddewo obuzaawo abantu baffe. Otuleetedde panda gaali n'omubeezaawo nga bwe yabeeranga mu biseera by'abali abasibira mu bbwa b'ogamba be wagoba. Gwe n'olowooza nti ensobi ezo tezikutwale nga banno bwe baagenda. Ebiseera by'ebisembayo bye bino, naye fumiintiriza, tuula wansi ne banno. Ate nammwe abamulya mu ngalo, omusajja mukulu akaddiye mutuule wansi mumuyambe, mumuwe amagezi ag'ekikulu agamuyamba n'eggwanga lyaffe. Muleme okwerowoozaako mwekka nga mulowooza nti munaabeera ku nsi kuno paka lwe muligikungula. Ekitasoboka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Okay,